erinda wa munne buli muntu akume munne. Let us end the year in a manner of being our brothers keepers. Onne bawumuza bwe kisawo ugamba amangu abantu jawa ekisawo kyo ugamba kijjewo tubere vigilant. Tetulina police na maje bimala okuuma abantu milioni 45 naye bakolako kye bakozeeko naffe ne tukolako kye tukozeeko Mukama n'akola byonna kubanga bo Katonda batakuuma kibuga abakuuma bonna baba bakuumira bwerere. So let us be vigilant. Security wise obulamu tubukuume tubeere beegendereza buli kitu tumenga tukitambuza bulungi. Tubaaniriza ku Canaan Land nga 3:16 essaawa 24 tugenda okubeera tugenda kwebaza Mukama naye tugenda kuwaayo okwolesebwa kwaffe. Beera mwegendereza oleme okuyingira mu mwaka nga tonna kyogenze gukolamu. Teeka kyogenda okukolamu nga tosinzira ku zo savings, tosinzira ku mulimu gwo, tosinzira ku economy byeyogera mu ggwanga, sinzira ku bwakabaka bwa Katonda. Makko 11:22 Yesu agamba nti mube n'okukkiriza mu Katonda. Tokkiriza mu kitawona baganda bwe tebalina kyoyagala. Tokkiriza mu ggwanga terina kyoyagala naye Katonda talina kyatalina. Much as ensi eri mu shortage buli wamu bakaba economy, the kingdom of God is in surplus. What else do you want me to say? Thank you so much, Pastor. Sanidde okubuna buli ayogera bw'osanga muno ng'akyassa omukka mugambe nga nti Mukama yeebazibwe kubanga twali assa mukka lwa buyigirize lwa bugagga lwa famire ennene. Omukka kirabo kiva eri Katonda. So abantu batya nnyo okwogamba nti Mukama yeebazibwe nga balowooza nti bwe banaga nti Mukama yeebazibwe bagenda baga nti naawe walokoka naye nga we have a lot to thank God for. So kikulu nnyo okwebaza Mukama oba oli mulokole oba toli mulokole. Okay. Lubadde lunaku lulungi eri vice president okuba nti asobola former okuba nti asobola okukwatula n'avaayo n'alaga ensi nti asinza Katonda naye ogezezaako wambi n'omuyita ayatule Katonda n'agaanye. Tagaanye. Okay. Kyembadde nkola kwe kumugamba nti akola public confession naye abantu bamanyi okukola private confession. Era tussaamu ekitiibwa omuntu agamba nti nja kulokokera mu kisenge kyange. Tussaamu ekitiibwa omuntu agamba nti nja kulokokera mu lujjudde. Tussaamu ekitiibwa omuntu agamba nti nkyabyetegereza. Naye okusinziira nga bwe ndaba okutuyita kulaga nti alina relationship ne Katonda. Era buli muntu alwane okuba ne relationship ne Katonda. Ate nga relationship yo ne Katonda temukwasa nsonyi. Okay. Yes. Omwaka gubadde gwa kusoomozebwa pastor bingi bibaddemu era ng'omwaka tugufundikira bugambo ki bw'osobola okugamba era abantu abakukkiririzaamu n'abo ab'enjawulo? Abantu obubaka bwe nnyinza okubawa tewaliyo mwaka gutalibeeramu kusoomoozebwa naye buli mwaka bwe tufuna okusoomoozebwa era tusoomoozebwa mu nteekateeka yaffe kitugwanidde okwetegereza nga tweteekateeka tutya tulyoke tusoomoozebwe. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Abakolinsi ekisooka essula ya 16 olunyiri lwa 9. 1 Corinthians chapter 16 verse 9 egand for a great and effective door has opened to me and there are many adversaries. Nti olujja olw'emirimu emingi lunziguliddwawo era abalabe bange bangi. Nolwekyo obubaka bwe mbasibirira abantu saagala omuntu alowooze nti amazeeko 2022 abalabe bagenze ne 2022. As long as oyina ebintu eby'amaanyi ebyokukola oyina ebintu ebinene ebyokukola olujja olunene olw'emirimu emingi lukuguliddwawo abakasajja ku mutima tebajja kubula. Abayina omutima omubi efitina obujja n'engeri zonna tebajja kubula. Nolwekyo omuntu yeyongere kuguma mwaka ku mwaka omwaka gujja kubanga gwakusoomoozebwa omuntu ayingirenga mu mwaka ng'asibye ennyama nti ebisoomooza bijje eyanyamba Katonda n'empita muguli negunajja kunnyamba nkuyitemu. Okay. Former president abayisa abapasita ab'amaanyi olunaku olwaleero tulabyeko abapasita ab'ebitiibwa mwonna muzze ne mubeerako wamu. Kimanyikiddwa nnyo nti Abannayuganda abasinga bamanyi tokwatagana na brother Ronnie. Owulidde otya ng'otuddeko naye? Bannayuganda abaawa Uganda eno gye omanyi abavubuka munyina Uganda nnyingi waliwo nze mu nsi muno nyina omulabe ogu bamuyita sitaani. Atali sitaani simulinaako buzibu. Ate abantu balina okulekeraawo okutondangawo ebigambo ebyawulayawula mu bantu kubanga eggulu liri limu. Bw'olituukayo gw'olowooza nti temukwatagana nga gy'ali ogenda kulifuluma.
tutegeregana so tetutulanga mu ntebe ya bulamuzi ate tetuteeberezanga nti kirabika gundi takwatagana n'egundi kubanga oyinza okulaba nga bamaze omwaka nga tebali bonna abantu betuwadde nabo bonna babuvunaanyizibwa ndowooza nange kyemuvudde muyimirano munzije ku interview kubanga ndi wabuvunaanyizibwa so osuubira n'ekyokundaba olwaleero ndowooza lwe tusoose okwogera mwaka guno tetukwatagana ku nsonga ngaeyo pasita abo balinawo ebintu by'okuteebereza ng'abavubuka wandikijjeewo temufunangamu butakkaanya sibujjukira era sijjukira nti oyinza otya obutakkaanya okufuna obutakkaanya n'omuntu gwe mutabeera naye waliwo abatera n'okujja ne bangamba musumansabira twatabuse n'omwami wange ali bweru nobuze wemuyombera ng'ali bweru olusinga akubadde kumpi temusobola kufuna butakkaanya na muntu gwe mutabeera naye ate gwe mubeera naye kirungi ne mufuna obutakkaanya ne mukkaanya mu butakkaanya ne mulyoka mukakasa nti muli bamukwano era bwoba olina kyaliwo nga temwekyangangamu ne muddiŋŋana si kyaliwo byaddala lwaki abantu balowooza weebaki tegera yaabwe yennafu abantu bangi nnyo tebaagala kulowooza teri kintu kizibu mu nsi nga kulowooza ate teri kintu kiyamba muntu mu nsi buli gwolaba akusinga kulowooza it is very difficult for people to think they don't want amazzi n'agakuba so abantu abasinga obungi baagala kukozesa shallow minds instead of deep minds. Ebintu bibaddewo happenings ebingi nnyo mu mwaka gwe tuvaamu 2022 oba olyawo ne 2021 naddala mu covid awo batyo pressure y'abawagizi n'abantu bakamanyiro bamanyi abo ku Facebook akamanyo kangi ogihandlinze otya siri ku Facebook actually pressure eri ku mmwe mwe mubeerako mwe mubalaba nze ndi ku bintu birala nnyo singa baali bansanga ku WhatsApp singa nyina pressure naye ku WhatsApp siraba nga y'omuntu ampisa bubi antu ne bagamba pastor yawasiza ate pastor yakoze kino ate kino kati kwegamba ntubeera awo ne tugamba oba musumba waffe a pressure agihandlinga ati bakunamira muzibe bakunamira muzibe bw'abeera mu maaso go ne bwe wayambula engoye zonna n'oziggyako tamanya bigenda mu maaso kakati aboogera nsaasiddemu ababawuliriza naye nze gye boogerera sibeerayo ndi mu nsi yange oyinza bba wabo bakati ababoogerera sirina bubaka bwenyinza bbawa nga saabawulira tulabire makula maama waffe amiina nja mulaba mujja ddi omulabako bwe naabayita munaja naye kamera muzirekayo erinda wa munne buli muntu akuume munne. Let us end the year in a manner of being our brothers keepers. Onne baawumuza bwe kisawo ogamba amangu abantu jawa ekisawo kyo ugamba kijjewo tubeere vigilant tetulina poliisi n'amagye bimala okuuma abantu miliyoni 45 naye bakolako kye bakozeeko naffe ne tukolako kye tukozeeko mukama n'akola byonna kubanga katonda batakuuma kibuga abakuuma bonna baba bakuumira bwereere. So let us be vigilant, security wise obulamu tubukuume tubeere beegendereza buli kitu nga tukitambuza bulungi. Tubaaniriza ku Canaan Land nga 3/6 essaawa 24 tugenda okubeera tugenda kwebaza mukama naye tugenda kuwaayo okwolesebwa kwaffe. Beera mwegendereza oleme okuyingira mu mwaka nga tona kyogenze gukolamu. Teeka kyogenda okukolamu nga tosinzira ku zo savings, tosinzira ku mulimu gwo, tosinzira ku economy byeyogera mu ggwanga, sinzira ku bwakabaka bwa Katonda. Makko 11:22 Yesu agamba nti mube n'okukkiriza mu Katonda. Tokkiriza mu kitawona baganda bwe tebana kyoyagala. Tokkiriza mu ggwanga terina kyoyagala naye Katonda talina kyatalina. Matches ensi eri mu shortage. Buli wamu bakaba economy. The kingdom of God is in surplus. What else do you want me to say? Thank you so much, Pastor. Sanidde okubuna buli ayogera bw'osanga muno ng'akyassa omukka mugambe nga nti Mukama yeebazibwe kubanga twali assa mukka lwa buyigirize lwa bugagga lwa famire ennene omukka kirabo kiva eri Katonda. So abantu batya nnyo okwogamba nti Mukama yeebazibwe nga balowooza nti bwe banaaga nti Mukama yeebazibwe bagenda baga nti naawe walokoka naye nga we have a lot to thank God for. So kikulu nnyo okwebaza Mukama oba oli mulokole oba toli mulokole. Lubadde lunaku lulungi eri vice president okuba nti asobola former okuba nti asobola okukwatula n'avaayo n'alaga ensi nti asinza Katonda naye ogezezaako bambi n'omuyita ayatule Katonda n'agaanye tagaanye kyembadde nkola kwe kumugamba nti akola public confession
naye abantu bamanyi okukola private confession era tussaamu ekitiibwa omuntu agamba nti nja kulokokera mu kisenge kyange, tussaamu ekitiibwa omuntu agamba nti nja kulokokera mu lujjudde, tussaamu ekitiibwa omuntu agamba nti nkyabyetegereza. Naye okusinziira nga bwe ndaba okutuyita kulaga nti alina relationship ne Katonda era buli muntu alwane okuba ne relationship ne Katonda ate nga relationship eyo ne Katonda temukwasa nsonyi. Yes. Omwaka gubadde gwa kusoomozebwa pastor, bingi bibaddemu era ng'omwaka tugufundikira bugambo ki bw'osobola okugamba era abantu abakukkiririzaamu n'abo ab'enjawulo? Abantu obubaka bwe nnyinza okubawa tewaliyo mwaka gutalibeeramu kusoomoozebwa, naye buli mwaka bwe tufuna okusoomoozebwa era tusoomoozebwa mu nteekateeka yaffe, kitugwanidde okwetegereza nga tweteekateeka tutya tulyoke tusoomoozebwe. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Abakolinsi ekisooka essula ya 16 olunyiri lwa 9, 1 Corinthians chapter 16 verse 9, and for a great and effective door has opened to me and there are many adversaries. Nti olujja olw'emirimu emingi lunziguliddwawo era abalabe bange bangi. Nolwekyo obubaka bwe mbasibirira abantu saagala omuntu alowooze nti amazeeko 2022 abalabe bagenze ne 2022. As long as oyina ebintu eby'amaanyi ebyokukola, oyina ebintu ebinene ebyokukola, olujja olunene olw'emirimu emingi lukuguliddwawo, abakasajja ku mutima tebajja kubula. Abayina omutima omubi, efitina, obujja n'engeri zonna tebajja kubula. Nolwekyo omuntu yeyongere kuguma mwaka ku mwaka, omwaka gujja kuba nga gwakusoomoozebwa, omuntu ayingirenga mu mwaka ng'asibye ennyama nti ebisoomooza bijje eyannyamba Katonda n'empita muguli negunajja kunnyamba nkuyitemu. Former president abayisa abapasita ab'amaanyi olunaku olwaleero tulabyeko abapasita ab'ebitiibwa mwonna muzze ne mubeerako wamu. Kimanyikiddwa nnyo nti Abannayuganda abasinga bamanyi tokwatagana na brother Ronnie. Owulidde otya ng'otuddeko naye? Bannayuganda abaawa Uganda eno gye omanyi abavubuka muyina Uganda nnyingi, waliwo nze mu nsi muno nyina omulabe ogu bamuyita sitaani. Atali sitaani simulinaako buzibu. Ate abantu balina okulekeraawo okutondangawo ebigambo ebyawulayawula mu bantu, kubanga eggulu liri limu. Bw'olituukayo gw'olowooza nti temukwatagana nga gyali ogenda kulifuluma. Tutegeregana. So tetutuulanga mu ntebe ya bulamuzi ate tetuteeberezanga nti kirabika gundi takwatagana n'egundi, kubanga oyinza okulaba nga bamaze omwaka nga tebali bonna. Abantu betuwadde nabo bonna babuvunaanyizibwa. Ndowooza nange kyemuvudde muyimirano munzire ku interview kubanga ndi wabuvunaanyizibwa. So osuubira n'ekyokundaba. Olwaleero ndowooza lwe tusoose okwogera mwaka guno. Tetukwatagana. Ku nsonga ng'eyo pasita, abo balinawo ebintu by'okuteebereza ng'abavubuka wandikijjeewo temufunangamu butakkaanya. Sibujjukira era sijjukira nti oyinza otya obutakkaanya okufuna obutakkaanya n'omuntu gwe mutabeera naye. Waliwo batera n'okujja ne bangamba musumansabira twatabuse n'omwami wange ali bweru, nobuze we muyombera ng'ali bweru, olusinga akubadde kumpi temusobola kufuna butakkaanya na muntu gwe mutabeera naye. Ate gwe mubeera naye kirungi ne mufuna obutakkaanya ne mukkaanya mu butakkaanya ne mulyoka mukakasa nti muli bamukwano. Era bw'oba olina kyaliwo nga temwekyangangamu ne muddiŋŋana si kyaliwo bya ddala. Lwaki abantu balowooza bwe batyo? Tegera yaabwe yennafu. Abantu bangi nnyo tebaagala kulowooza. Teri kintu kizibu mu nsi nga kulowooza. Ate teri kintu kiyamba muntu mu nsi, buli gw'olaba akusingako akusinga kulowooza. It is very difficult for people to think. They don't want amazzi n'agakuba. So abantu abasinga obungi baagala kukozesa shallow minds instead of deep minds. Ebintu bibaddewo happenings ebingi nnyo mu mwaka gwe tuvaamu 2022 oba olyawo ne 2021 naddala mu covid yawe batyo. Pressure y'abawagizi n'abantu b'akamanyiro bamanyi ab'oku Facebook akamanyiro kangi ogihandlinze otya? Siri ku Facebook. Actually pressure eri ku mmwe. Mmwe mubeerako, mmwe mubalaba. Nze ndi ku bintu birala nnyo singa baali bansanga ku WhatsApp. Singa nyina pressure naye ku WhatsApp siraba yangayo omuntu ampisa bubi. Abantu ne bagamba pastor yawasiza ate pastor yakoze kino ate kino. Kati kwegamba ntubeera awo ne tugamba oba musumba waffe a pressure agihandlinga ati abantu bakunamira muzibe.
bakunamira muzibe bw'abeera mu maaso go ne bwe weyambula engoye zonna n'oziggyako tamanya bigenda mu maaso kakati aboogera nsaasiddemu ababawuliriza naye nze gye boogerera sibeerayo mba ndi mu nsi yange sirina bubaka bwe nyinza bawa nga saabawulira tulabire makula mama waffe amiina nja mulaba mujja ddi omulabako bwe naabayita munajja naye kamera muzirekayo